Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endoveso. Saluna mubiri. Aruno. Kuba kyayonka. Naye. Tajali baby yayonka. Hello. Wanji? Hello? Wanji sebu. Nze bampita Mukunja wa Beat FM. Wangamye nkubireko. Mwami Mukunja jebaleko. Kale mukwano. Kakati. Nze nakuwadde akapapula awo Nimrod awo eruweru. Kati nga njagala onyambe senga wange yagenda nanfunira omukazi. Kati wanfunira omukazi omwaka ogwo oguwedde. Omukazi yafumba ewange emyezi 2. Malufumba emyezi 2 omukazi nagenda okuva ewaka mbudde mu nnimiro ngenda okudwaka ng'omukazi taliiwo yagenze. Byonna ebintu yabitwala otegeera emyezi 2 ate nga twali tumaze n'okugenda ewaabwe nga tukyadde. Era ewaabwe manyiwo bulungi nengezaako okubira kuba ewaabwe nengenda wewaka wetwatwala ebintu twanjula omukazi taliiwo. Kati nembuuza yalazeewa. Kati oyagala kumanya waali? Badde njala kumanya watuufu yalagawa. Waabwe gye twagenda taliiyo oba nga biwaabwe bannimba nga yali yakweka bwekwesi mmanyi bw'abanga gyali twakiri batuliza ebintu byaffe bye twabawa kuba twabawa ebintu bingi omukazi namusasula ebintu bingi. Kati mbadde ali luddawa. Kakati gw'oyagala tumumanye waali lwaki tomuleka n'agenda bugenzi? Ekyo tekisoboka. Wanje? Ekyo tekisoboka toleka kugenda bugenzi kubanga ebintu bye nawaayo ebintu byali bingi nnyo. Ekyokubiri egyo emyezi 2 gy'olaba eyamala wano ewange nali nze sirina kumpi kye neekoledde, nali sinaba kunyumirwa wadde okubaako kye neekolera. Tewali tonabaako okubaako kye weekolera? Nali sinaba wadde okubaako kye neekolera wadde okunyumirwa myezi 2 bwe kiti. Naye musajja gwe. Yadda saagala kulimba ge mazima. Wakiri senga oba yagenda oba n'olubuto oba n'agenda nange nga mmaze okunyumirwa naye saanyumirwa tewali kye neekolera. Bagamba nembeerawo nga mu birowoozo nga mpunze era bwe nakulaba eriwero ne ngamba Katonda yeebale. Gwe bakuyitaani? Bampita Kiriggwajjo. Kale onaayogerako naye? Saagala kwogerako naye. Wa wendi njala kumanya wa waali ewatuufu kubanga ebintu byange gye nawaayo bw'abanga ddala yalina bagenda waabwe nze njagala beerako mukulu. Kale Steve. Hello? Hello? Jebale? Kale nawe jebale. Nyabo nze kyamaani. Tebo waawa. Ene waba Kiriggwajjo omwami wo? Omwami wange Kiriggwajjo? Kyamaani tobanga weewunze. Ate ntya? Nze nga simumanyi. Anti kakati obuzibu bwe bujjidde. Nze nina wano keesi. Mmeeza yange mbadde njagala ojje tugisetolinge nga tetunnajongerayo ate mu mateeka amawanvu omukono omuwanvu ogwa gavumenti. Keesi kisebeeyo. Wabba ebintu bya Kiriggwajjo. Nabba ebintu bya Kiriggwajjo. Kakati bintu ki? Lwaki awaayiriza bintu ki bye nabba? Eby'omunju yakulekawo n'obibba. Oyo omusajja mulalu. Siyina kintu kye kyonna n'ekyo n'ekimu kye nali nzibye ewuwe. Bw'obanga tewabba kakati lwaki tokyagendayo? Kiki ekigaana okugendayo? Ngendeyo neneyo ki? Ew'omwami wo? Tonzijjukiza.
kuba buli wenzijukira mpulira nnyunguka amaziga. Kiki? Mbadde nasirika naye kati kanjogere. Omusajja oyo kye natuukako ewuwe nga ntuuka nga nkeera nga ngenda ewuwe. Bwe nagenda ewuwe era ng'omukyala ntandise njezeza ngoye bintu nfumbye emmere obudde buziba. Obudde we bwaziba nga twebaka. Bwe twebaka omanyi okuzuukuka ng'emmese zinnumya ebigere byonna. Ezinkekete ebigere byonna ebyo biki ebyo ebiruma abantu. Biki? Omusajja oyo waabwe balina ebiteega. Balina ebiteega. Ate bitya? Bwe bintu ki ebikuluma ebigere byonna ne bibikeketa kale katugambe nti emmese ziruma abantu ebigere. Naye olunaku era olulala lwe nasulawo emmese muteeza nkola ki? Emmese nagenda okuzuukuka ku makya ng'emmese zinnumya abalongo bange. Abalongo abali ebuziba emmese ne zibaluma ne zibakutulako. Kino nikinyumizaako n'abaana n'abazzukulu. Munnange ekyebiteega sikimanyi naye ekyokubba ebintu kyensinga okwagala tufokasingeko. Sebo emmese ne zinnuma abalongo bange. Abalongo omanyi obudde bwe namala gannoonya abalongo bange. Abalongo nze ngenda kola nti nze ndina mulema kati nafuuka mulema. Maama ng'olabye. Ng'olaba nina abalongo ba bikuggu. Nze ebyo sibadde sibimanyi ebyebiteega n'abalongo. Nze gw'olaba ndi mulema. Ndi mulema w'abalongo bange. Bannange. Nze kambeere n'ennaku yange kaŋŋume n'abalongo bange ab'ebitundu. Naye siridda wa musajja oyo kisiraani. Era kaddamu wadde okunnoonya kaŋŋume kuba kati yanfuula mulema. Ndi mulema w'abalongo alina ebiteega taddamu okummanyira dde okunsinikira ebinnyo ku ssimu yange. Yatabulamu teyatabulamu? Teyatabula. Asha kati obulema buvaawa? Nanti akati teyatabula ebiteega bye byaleeta obulema. Ebiteega bye byatabulamu nga bitambulira kwani? Ojja bimbuulira bulungi. Ate nze ndi nnyonnyola agwo obitegedde otya? Tetwategedde nti kyetuliko mulimu ebiteega. Endobe somugiwulidde waswa ne Nakato tebaalutonda. Babire na Nakato. Anze badde nnonyi yazaala ate nga naye nga lwaki ogula ebiteega nebituukira ku balongo baabano ne biruma. Musajja gwe weetaaga na kusiba. Omukazi kati mulema lwa biteega gwe lwaki obirundira mu nnyumba. Lwaki wabisindika wo ne bikulumako naawe n'obiwulira. Kati abirundira ebweru. Nze Elizabeth enansana naye anange omusajja ebintu ebireke kubanga abirekera eddala tebyenkanankana n'abalongo ba munne. Anange mbadde enfenseko nze. Nange yali yeebasa atya kyabugazi abalongo okuba kwakula kazi wattu yalaba. Sigadde Elizabeth wano enansa n'abaleke abireke bulesi. Bugambye kati ffe bw'obuuza Elizabeth tiyali yeebasa atya tukugambe ki? Anti bwewe bakufa. Konjoya omukazi yeebuzaabuza atuleke. Yamala oli ebintu byamunne kati yeefuula mbu abalongo be baabaluma abazzeeyo kasita babba abaana amunnyonnyola mukunja. Mwebale kuweereza nsigadde Halima nga ndi busiika. Ewamajja bagamba ebitundu gwabiyina. Bannange newe mbanze najja ndi mulamba ate n'enfuko w'ekitundu mba kyabifumbye. Omukyala mutuufu anyenye mu ttanka. Kati akasajja kamanya ebizibu bya kati tekabyogera. Oba lwaki bweswaza. Omukazi agenda okunoba nga tayogedde bingi aba alina byasirikidde. Wamma nyeenya mu ttanka. Anyenye mu ttanka. Omwana muwala we yatujjako n'ebyo bye zaatulinda. Okugamba mbuli n'abalongo abaluma. Mama ekituleta kikate tutanya kulira baana b'abalongo nga babaluma. Nkugambye. Yabateeka mu kisaawo. Abateeka kakati kasira omwami awulidde kiki ekyakaaza omukyala katateeka ekikijazzaako. Haja tuwuune nze nsigadde ndeyagikasule. Naye omwana omuwala oyo
alimba atwala ebintu bya munne kubanga oba otuuseewo okulaba nga abalongo babanoonya oba wakulanga muti agiriye kubanga omuntu eyakulanga mugumeyo abalongo baba tebalinayo babajja aze ebintu by'abandi nsigadde ng'ejo tenamponyekabo ate tunaakuwakanyizaawa munnange gw'obimanyi byonna ekyoyongerako kiraba bulabi kiri mu giraasi ogenda ofumbirwa omusajja alina buli kimu akikuwa n'abazadde bo bamukooneramu bebbala oyingira ewuwe ng'ebyawongo byalina banna ebiteega amayembe agakifa era buli kimu kikuŋŋaaniraawo yogerako kimu ndabe kyenaagumira tugamba olina amayembe g'oba olina naye ebyawongo byonna oba obirina kati alina ekiteega alina amayembe ye talinaako kalungi badde noonya akalungi wekali kabulangana obuteebaka kubanga ndya ssente kangende nnoonya 10 ekitono atakuwa buli kimu n'abazadde bamukooneramu beppaba anti kyampa ekimu buli kimu kijirako ekiteega niwenyuwaawo ngenze kufa bwavu faafagana n'ekiteega tufune ssente nange nkutegeeza nzende kamunange sisibaamu kikasente sile ayene nange kiwunyiro oyo kiriggwajja yaluma abalongo b'omukazi amaddu gaamusukka n'avulubana tewawona bamukooneramu bagende babeereyo naye babirabibaziyonseeko ng'ogamba bazadde bo nze mamama musobola kumpa bwavu nange ndi nakasha lekaleka manyinaze beerawo tufune ssente ezenkolimire ziriika namasonkenateri naye nkubuulire abazadde sibe baba bagenda okufumbayo zemba ngenda okufumba era wendabira ng'olina ebiteega mmanyi oli mulundi sibeerawo ntambula busambuzi situmabega ntayi maama sika ssente ngankolawo oti mwala w'omufu mba nadduse dda n'amalinda ekawuko olaba maama linda abitya pulaani B ng'ate kabaka wa pulaani B guno tegujja kuggwa singa kibadde kimu naye kasabye ngiramu ebintu amayembe biteega simanyi biki